engoye zange nze zeerondera saagala bya muntu kuvaho kugamba nti yabadde annondera obuwuzi. Ani azikooleza ani azigolola? Naye ate nze nsalawo olw'okwambala osobola okugula ne ssambala saati ya bbeeyimu. Twakirabye? Nakirabye mukwano. Kakati nze mbadde ŋŋamba ng'okomawo leeta ennaku zino. Saawa nnya olwomba nkomyewo leeti. Kati olwobendekayo mu kibuga. Omanyi luli abaana babadde tebaliiwo it is okay kubanga kiki ekikukomyawo osobola okunyumyamuko ne baggaluzaawo naye abaana baakomyewo. Saawa ja muno yankwata nze olaba mu kibuga edduka ndigala saawa 2. Ate n'otuuka ku ssaawa nnya kitegeeza singa oliggala ku 12 saawa 2 zandigusanze wano. Simple mathematics. Ne kakati njagala kubuuza abaana baakomyewo muwulidde naye bafaananira ddala ng'abakyali ku ssomero okomawo ssaawa 4 nga beebase. Omanya ddi bye bakoze olunaku, omanya ddi obulamu bwabwe. Ssaawa emu oba omaze okufuluma wano oyingira ssaawa 4. Oyagadde nno kuyomba. Kati nayingidde wano ku 6 ngenda okera omwana nga teyanaabye. Do you even realize it? Wakirabye ekyo nti omwana kati abakozi bakola ki? Nedda se mu bubi. Kati baneze ntandike omukozi namuleta kulabirira ba. Olumya omuntu obulamu. Kakati osobola okwekomparinga n'omukozi. Era nze ndeka ngambye bali bwe bati. Wakali okugamba nawe ate omuntu n'akugamba n'oddamu sitemeze ekisimu. Kubanga kati even listen to yourself ng'omuntu addamu ng'oddamu. Ekikuyombe kyessiraba. Ebbanga lyonna lyokeeredde saala kugenda mu benefits byofuna mu mulimu gwo because ojja kulabika njalabika ng'agukakkanya. Naye the question is abaana bakomyewo weeks 3 tosobola nakukoma ku 12 kulaba mwana beeyisa bati abaana ogenda kwogerako ddi nabo bogenda beerawo ddi nabo. Oyagadde nno kuyomba kubanga naawe engeri gy'okolera mu kibuga kyengenda okugamba okimanyi. Bakasitoma abeerawo ku mata. Naye nkugamba nti ggalawo ku 12. Abakasitoma bajja lwaggulo nga banyuka bannange tuba tuteeze. Bajja lwaggulo. Bw'omala okutega by'otega ne bikola ki? Ekisinga okuluma nga bw'okeera ku makya mu bunyonyi n'ogenda n'okola n'okomawo matumbi ga budde TV bweggwako essimu n'ogikuba amanda bwe gaggwako essimu n'ogikuba terina ky'osobola kukola mu bulamu obw'ensi eno naye ate omulimu gw'ogutiitiibya n'enviiri zo era nze nzikola. Naye ate bw'otuuka mu kwogera ku era kwa ssente ziba zibuze bubuze era singa nali nzifuna. Kati abo osimbira amannyo ng'ayita adijja wandibadde oggalawo ku ssaawa 12 n'ojja n'olaba abaana. Luli nakigezesaako ne ngamba kankomye ku ssaawa emu ndaba omukazi ono. Wallahi wakoma wano ku ssaawa zaali 4. Kasita naawe osobola okukomawo nga bukyali ate naawe abaana baabo. G'okomawo ku ssaawa 12 n'olaba abaana bo babalidde oba banaabye musango ki? Nze we nabeetikkira mu lubuto okumala emyezi 9 n'embeerawo emyaka 2 nga sikola nga ndi ku baana nnyo nsanda. Nange ntambudde nabo obulamu bwange bwonna. Weebale nnyo. Si nsonga ko ekyokubeetikka kireke. Naawe kati osobola ojja n'okukebera omwana wo oba erinnyo linyeenya n'olimugjamu. Kati nga gwe omulimu gwo gweguliwa? Omulimu gw'okulera abaana guliko ani naani? Ogw'okubalabirira gwani? Lwaki nawe batuuka okubaako bye baagala tukwata mu nsawo yo n'owaayo? Nze ndekane n'abaana. Mbuuzizza lwaki bwe kituuka okuteekamu tukwata mu nsawo yo n'owaayo? Nze kitaabwe beddira muziro gwange beddira mbogo. The question is bw'oba tosobola kubalabirira nga tosobola nakubeerawo mu bulamu bwabwe gwe omulimu gwo guliwo okuleka okuzaala kubanga n'embwa ezaala. Kati abazaala mu mbwa oba nze bwe kiba kisoboka bwe mba nsobola okugifuna. Nze mbwa kisoboka kubanga zikyusa ziyinza okubanga gwe oli gundi mpya kubanga olaba n'enkoko emakinga sure nti obwana bwayo bumaze kutuuka mu level yakwetengera n'ebuleka n'etuuka n'okubiika naye ng'ekyatambula n'obwana bwayo ne ggwe yeeyita omuntu n'ofuluma ku ssaawa emu n'okomawo ssaawa 4 n'enkugambako nti gwe genda obalabe kati omulimu gwo gweguliwa ate nga sikyabbanga lyonna abaana bakomyewo muwolidde akomyewo kakubuulireko tomanyi namboozi gye baali banyumya mu singa obeerawo n'ogamba kale nzirayo okulaba bba wange naye naawe kennyini tobeerawo. Tondabye obadde tondaba eno time y'abaana
buli bwenkuga nti ndingine bisimaya babaana bano bisimaya gwe toliye. The question is ono mwana anabeera kanzire wakampu balire wakanzeka ate abaana mbambala beera nga manzi mbalidde banywedde beebase banaabi balamu bw'owulira ng'ajuliza toliyo gy'olowooza onfaako nnyo ndaba era nange bwe nzija naaba ngenda mu buline neebaka olwo ne kibaawo ki tandika okufa ku baana on the serious note buli omu alina okumanya omulimu gw'omukulu ogwange gunsomere taata baana abo saagala kuddamu byakugamba nti kwoliira wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe